nga Uganda ekyagenda maaso n'okulwanisa abagwira abayingira eggwanga mu bukyamu nga kino kitadde n'ebyokwerinda mu katyabaga okusinziira nti ensalo za Uganda teziriko obukuumi bumala nga n'abatujja ba Al-Shabaab abalumba Uganda mu mwaka gwa 2010 bayingira eggwanga teritegedde. Minisita Obiga Mario Kanya avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga agamba nti ng'eggwanga lirina abagwira bangi abasinga baliwo mu mateeka wadde nga abamu ku bo bayingira mu ngeri etategerekeka. The majority will come legally except those few who come illegally. But of course the illegal ones will not come to say I'm here illegal. So to find other means to know where they are. Wano wasabidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku butuuze okukola buli kisoboka okulaba nga abagwira tebayingira ggwanga mu ngeri emenya amateeka. Even if they are not criminals, as long as they are illegal immigrants, they should be stopped. Wabula ye Wilberforce Ngobe amyuka komisona w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butuuze agamba nti kituufu ebyokwerinda ku nsalo za Uganda bibadde bibulamu naye n'asuubiza nti byakulongooka okusinziira nti kati bafunye emmotoka ezinaalawunanga ensalo za Uganda ne tekinologiya ow'omutindo anaayambanga okumanya kubifa ku muntu yenna oyo aba ayingira eggwanga. We started an e-visa, e-permit system. This one is helping us a great deal because before somebody now comes to the country, you must come with authorization to come to Uganda. That will afford us reasonable opportunity, reasonable time to profile the person who would like to come to the country. Now have joint border patrols. Previously we have not been doing very well because we have not yet have the means to be mobile. But we are getting some resources. Now getting some resources, we've got some vehicles. We are mainly using motorcycles, but now we are getting some resources which are enabling us to ensure that we have joint border patrols. Stephen Turyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. Is Kingdom TV.